الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، وأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, alina amatenda amajjuvu Allah subhanahu wa ta'ala yekka, yakyusakyusa embeera y'obudde nga bw'aba yagadde. Awaniridde emyoyo gyaffe Allah ye nannyini kutonda ggulu n'ensi eno na buli kyonna ekirimu. Tukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yasaana okusinzibwa butuufu bw'okubeera ng'asinzibwa. Mbakuutira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, era twetegekera olunaku buli omu lwagenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga wakati wo ne Allah tewaliwo agenda kuvuunulira okujjako ogenda kubeera ng'oyolekedde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twetegekera olunaku buli omu lwagenda okuva ku mwaliro guno ogw'ensi, kubanga Allah bwe yali alunyumyako yatugaa nti alal kafirina ghayru yasir. Olunaku olwo terugenda kutubeerera lwangu. Tulwetegekere bil a'mali saliha, n'emirimu emirungi egiriko enjigiriza w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. أيها المسلمون، شأن العمل في حياة الإنسان عظيم، به ينفع نفسه وأهله ويوسع رزقه ويحصل به مصالح مختلفة في الدنيا. Obusiraamu bwatulagira bulungi okuyisa abakozi betukozesa, era tukimanye nti okukola mu bulamu bw'omuntu kulina emigaso miyitirivu. Omuntu aganyulwa n'agasa abaana be, era nga Allah subhanahu wa ta'ala ge gamu ku makubo ge yayisaamu okubeera nga abantu bafuna riziki. Annahu la budda min al-amal wala manasa anhu. Omuntu asobola kubeera nga takola mu bulamu buno obw'ensi. Abantu bonna Allah bateeka mu nsi muno okubeera nga obulamu bwabwe butambula. Allah yatuteerawo okubeera nga tukola, n'atuuka n'okutulagira okubeera nga tutambula mu buli mpuyi yonna ey'ensi okubeera nga tunoonya riziki. Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda darulan, yoyo Allah yabafuulira ensi eno nga kyaliriro. Famshu fi manakibiha, mutambule mu mpuyi ez'ensi. Wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah n'atugaa tutambule mu nsi nga tunoonya riziki. Ekyo ne kiraga nti sha'anul amal fi hayati al-insani azim. Okukola kw'omuntu mu bulamu buno obw'ensi kinene nnyo mu Busiraamu, era teriyo omuntu asobola kwesamba. Wal mar'u imma an ya'mala li nafsihi fayanfa'uha wa imma an yakuna ajiran 'inda ghayrihi wa yaktasib. Omuntu mukubeera nti akola, mulimu abakola nga bakola emirimu gyabwe ne beeyimirizaawo, ne beetandikirawo bizinensi nga zaabwe, ne mbeeramu abantu abakola eri bannaabwe nga babakozesa basobole okubeera nti nno bafuna riziki. Eddiini yaffe eno y'Obusiraamu yalambika bulungi omuntu akozesa omuntu ateekeddwa kubeera nga amuyisa atya. Ayyuha al-muslimun, baganda bange Abasiraamu, fattaqullaha fil ummal, mutyenga nnyo Allah, mutye nnyo Allah mu bakozi abo ababakolera emirimu.
egyenjawulo nga mutunuulira obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina, kubanga ffenna tugenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yambagi an yakuna sahibu al-amal alayhi min al-muamalati bil-husna. Buli yenna akozesa omuntu ku mulimu gwonna w'oli ng'olina abakozi b'okozesa mu companies ez'enjawulo oba masomero oba offices oba ebitongole ebyenjawulo, gwe wenna akozesa olina okubeera ng'oyisa bulungi omukozi. Wa hifidhu karamatul amilun ayyan kana, n'okubeera ng'okuuma ekitiibwa ky'omuntu oyo gw'okozesa. Tulaba amawanga mangi agasosola abaddugavu, agakkakkanya abantu abo abakola mu kampuni zaabwe be bakolera ababakolera okubeera nga babakkakkanya, naye ng'ekibakkakkanyisa ye kkala eno gye balina. Omuntu yenna ng'akozesa omuntu kaabe nga afaanana atya muddugavu, kaabe nga olaba temugatta ggwanga, olina okubeera ng'omuyisa bulungi, kubanga ekyo w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatuyigiriza engeri ki gye tukolamu, engeri ki gye tuyisaamu abantu abo be tukozesa. Otunulira amawanga mangi agakkakkanya naddala abaddugavu, agakkakkanya kabira endala olw'okubeera nga baawukana mu mbeera eyo. Naye obusiraamu bwakuutira omuntu yenna akozesa omuntu okubeera nga amuyisa bulungi. Wa an yahfadha karamata al-insan ayyan kana, n'okubeera ng'okuuma ekitiibwa ky'omuntu oyo gw'okozesa newankubadde afaanana atya. Abantu bangi balina abakozi awaka, naye otuuka mu maka g'abantu omuli abakozi ne wennyamira n'otunuulira n'emikisa gye giyinza okuva okubeera nti amaka ago gasobola okubeera mu baraka. Saagadde twerabire, buyinza okukeera enkya ng'omukozi oyo gw'okozesa gw'oyisaamu amaaso nga bugenda kukeera ku makya ng'abaana bo bakola mu maka ge. Tuyise bulungi abantu be tukozesa, nga tutunuulira embeera zaabwe ez'enjawulo, nga tutunuulira obuvunaanyizibwa bwabwe be balina. Tuleme kusuubira nti buli gwe tukozesa tulina kubeera nga tumusaabirako tosi. Tuyise bulungi abakozi. Wa mimma yanbaghi li sahibi al-amal wujubu al-wafa'i bil-uqud. Yenna omuntu akozesa omuntu ng'amukozesa ali waka, ali mu bitongole ebyenjawulo, faayo nnyo okulaba ng'otuukiriza endagaano gye mwalagaana wakati wammwe. Allah kyatukuutira mu Qur'ani y'ekitiibwa n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, awfu bil-uqud, mutuukirize endagaano zammwe ze mukola wakati wammwe. Bw'oba walagaana n'omuntu okumusasula emitwalo 4 gamuwe mu budde. Bw'oba walagaana n'omuntu okumusasula ekyo kye mwalagaana kimusasule ng'otunulira embeera z'ayitamu. Mulimu abantu abakozesa abantu nga tebafaayo ku mbeera zaabwe. N'oba ng'okozesa omuntu gy'ava weetaaga transport, naye nga ne ssente z'omusasula tezisobola kubeera nga zikateringa transport oyo amutwala ku mulimu. Naye olw'okuba tebalina kyakukola ne beewaayo ne babeera nga bakola. Kati Allah atukubiriza bwe tuba tukozesa abantu tutuukirize endagaano, omuntu okubeera ng'omusasula, era wabeerengawo communication wakati w'abantu be tukozesa. Essente bwe ziba zikeereye oyogere naye ti omusaala gwo mwana wattu gukendedde, oba omusaala gwo gukeereye olw'ensonga eno n'eno. Omuntu abeere nga alina communication mu kubeera ng'akozesebwa. Naye abantu abasinga obungi tusasula bubi. Oluusi omuntu n'akubanja omwezi n'otandika ogukutulamu ebitundu 4, emitwalo 2 n'ogamusasulira mu feeza ezinnya. Bw'omuwaayo 5, bw'ajja n'agamba mukyala wange mulwadde, awo n'omuwaayo 3, baganda bange oba tofuddeeyo ku mbeera z'omuntu gw'okozesa. Ayyuha almuslimun, fattaku llaha subhanahu wa ta'ala fil umal wa ahsinu muamalatahum ma'akum ma'a muraati dhurufihi almadiyya wal ma'nawiyya. Tulina okubeera nga tufaayo nnyo ku mbeera z'abakozi be tukozesa, ng'otunuulira obuvunaanyizibwa bw'alina. Mutunuulire embeera z'abantu. Mulimu companies oba ebitongole ebikozesa abantu
abantu nga bakeera ku mirimu saawa 8 omuntu ali ku mirimu saawa 10 akola mirimu gyo naye ng'otunuulira empa gy'omuwoyeramu ssente ng'ate embeera ya bulumi. Tunuulira omuntu avaawa obudde bwawo omulimu gwo ebintu by'omusituza omusajja n'omusituza emigugu oba n'omusituza tayirozi nga mmwe abatunda tayirozi wano omusajja n'omutika tayirozi ng'oluusi zivunza n'ekifuba kye gye bujja mu maaso naye ng'obusente bw'omuwa tebusobola na kumujjanjaba. Obusiraamu butulagira okubeera nga tufaayo nnyo ku mbeera z'abakozi. Mulimu abakozi abakeera ku matumbi budde, kati mutunulire abakozi ababeera ku TV ne ku radios abakeesa obudde nga bali okwo naye osobola okusanga nga ensasula yaabwe mbi nnyo nga n'oluusi bakaaba okufuna ssente ng'oluusi obulamu bwabwe okuyita okutuuka ku mpewo bayita mu matigga naye nga ababakozesa tebabafaako. Tufeeyo nnyo eri abakozi. Inna min alhuquuqi alwajiba i'taa'i alkhadam wal ummal alladhina ya'maluna huquuqahum. Obusiraamu butugamba okuwa rights abantu betukozesa, obutabayisaamu maaso, obutabajeregerera. Abantu balina abantu babakozesa nga babajerega olw'amawanga ge balina, nga babajerega olw'okuba balaba bantu ba wansi. Tutuukirize obuvunaanyizibwa bw'abakozi. Mu buvunaanyizibwa obwo bw'abakozi almusaara'atun fi i'taa'i ujurahum, okwanguwanga okubasasula ssente mu budde. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi eri mu Ibn Majah yagaa nti a'til ajira haqqahu, omukozi muwenga omusaala gwe, muwe haqqi ye kabula an yajifa irqahu, ng'entuuyo ze tezinnaba kukala. Nabbi kiki yali ategeeza? Yali Nabbi sallallahu alayhi wasallam atunuulira ebintu ebisobola okuddirira ng'omuntu ono akoze ebbanga alindirira akasente ke n'obeera nga tokamuwadde. Nabbi n'agamba okwanguwa okusasula omuntu oyo akoze nti n'amala okukolera omulimu ate n'omugamba lindako, n'omugamba nindaawo nzija, jjo n'afuuka jjo, ezaalibadde ez'olwaleero ne ziyitako wiiki. Naddala abagagga abakozesa abantu musasula bubi. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'ogamba nti matallul ghaniyi dhulum, omugagga buli walindiriza okusasula omuntu wa wansi amukolera aba mulyazaamaanyiza, kuba ekisookera ddala haki oba ogirina. Lwaki okeereyo okusasula omuntu? Ekyakabeerawo mu ggwanga jjo ekyomukuumi eyasse mukama we minisita kirina message gye kituwa ey'okubeera nti omuntu bw'aba akoze asasulwe n'okufaayo ennyo ku mbeera ze n'okumusasula mu budde. Naye gwe okulira abakozi ate akukolera, akukuuma, abanja, ayagala ssente, ku ssente z'ofunira ddala gwe z'olina yalibadde talinda na musaala gumusasula mu gavumenti, ku zino zennyini ezizeeza empale kuwalibadde otoolanga. Abantu abo abatukolera beewaayo obulamu bwabwe oluusi nga bafiirira bulamu bwaffe. Abamu basooka na kulooza ku mmere gye tugenda okulya bakakase ennungi, erimu obutwa, erimu obuzibu, ne yeewaayo. Ate bwe kituuka ku nsasula n'abonyaabonyezebwa. Abantu abali wano mwenna mulina offices, mulina abakozi be mukozesa awaka, mulina abantu ba security abali mu offices zammwe. Obusiraamu butugamba kwanguwa kusasula muntu mu budde ng'entuuye ze tezinnaba kukala. Ku bimu ebyekyusa amasomero ago ge mulaba abagakulembera butasasula bakozi mu budde. Ba directors, ba headmasters bo bakyuse emmotoka, abakuuma essomero eby'obugagga byo. Obulamu bwabwe tebweyongerako mu maaso, wabula mu bwamwe bugenda mu maaso, bo bali awo. Mulimu n'abagagga abawulira obubi omuntu gwakozesa okulaba nga alina enkyukakyuka emutuuseeko mu bulamu bwabwe nga kimuzimbye omutima, ng'era tebaagala bakulaakulane. Bw'alaba alina kyatuuseeko oyo n'amugoba, bw'alaba alina kyatuuseeko n'amuyisa bubi, n'amulemesa. Abamu n'okubeera nga babalyaza amaanyi.
omuntu atuuka atya okubeera nga akubanja emyezi 4-5 kasente ozirina gulya kutambula abamu be balambula ne sites zammwe n'omuyimiriza ebweru gwe n'ogenda n'olya emitwe gy'engege n'olya ennyama n'olya enkoko nga ye akuuma mmotoka yo n'akuggulira n'otuula n'ogenda n'otandika kubejjagala. Bannaye tufeeyo eri abakozi betukozesa buvunaanyizibwa obusiraamu bwalambika naye nabbi sallallahu alaihi wasallam atugaa nti aati l ajira haqqahu yenna gwokozesa musasule ng'entuuyo ze tezinnaba kukala tusasule abantu mbuddi. Ekirala mu bimu ebyo ebigenda tuvunaana mu hadisi al-Qudus nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali atunyumiza hadisi eno mugiwulirize nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza ku ebyo Allah bye yayogera mu hadisi al-Qudus. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nga Allah agamba nti thalathatun abantu babika bisatu ana khasmuhum yawm al-qiyama Allah yagenda bevunaanira ye kennyini Allah yagenda bavunaana. Waliwo emisango abaddu gye bagenda ovunaana baddu bannaabwe naye gino Allah yagenda tuvunaana. Asookera ddala rajulun a'ata bi thumma gadara yagamba Allah ye muntu andaganyisa okunkolera ekintu mu ddiini n'amala n'atakituukiriza ng'oli bw'ayinza oga ngenda zimba omuzikiti ogwo ku lwa Allah n'abeera nga tatuukiriza ngenda basimira oluzzi olwo amakulu n'olaganyisa Allah n'obeera nga totuukiriza gwe Allah ye kennyini yagenda okwevunaanira ku lunaku olwa kiyama. Owokubiri wa rajulun baa'a hurran fa akala thamanahu ye muntu atunda omwana w'abobwo atali muddu sente n'azirya. Bameka abatwala abantu ebweru okukola n'amugaba bagenda kuwa miliyoni 3 n'amugaba bagenda kusasulanga kakadde ate nga sente bazisasula naye nga azirya. Bameka abatunda abaana b'abobwo ne balya sente zaabwe. Tobulaba Umaru yagambaga nti mata ista'badtum an-nas abantu munabajjadde mu buddu wakadi waladatuhum ummahatuhum ahraran ng'ate bamaama baabwe babazaala nga si baddu ne bameka abatunda abaana ab'obwobwo sente zaabwe ne bazirya. Owokusatu Allah gwagenda okwevunaanira wa rajulun ista'jara ajiran ye muntu yenna alina omukozi fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu n'abeera nga amaze omukolera emirimu gye. Tulowooze nga bulijjo ti abantu bano bantu tetubayisa mu maaso wadde okwebositinga gye bali tubawe ekitiibwa kyabwe kubanga bantu. Iyyakum wa dhulmu haula'i dha'fa al-masakin mwewale nnyo okulyaza amaanyi abantu abo kuba banafu bayinza okuba tebalina maanyi gasobola basiba gasobola batwala mu mbuga naye balina amaanyi agasobola okuwanika emikono eri Allah edduwa zaabwe Allah n'azaanukula. Wala tukallifuhum bi umurin hiya fawqa taqatihim. Obusiraamu butugamba totikka muntu mukozi kintu kisukka maanyi ge ng'okumukozesa obudde obususse. Ensi ezaakula zibeera ne tayimu abakozi kwe bakoma okukola naye wano ewaffe omuntu waayagalira wakozesa omuntu mufeeyo ku budde bwabwe era temubatikka ebyo batasobola kukola. Binaatuuka n'ogamba buli woolaba kyatasobola kukola nga kisukka amaanyi ge muyambeko naye bameka ekyaba kirina nolaba nga emirimu giyitiridde awaka hajjati n'avaayo n'ayamba ku mukozi wabula omwana akola ataddemu amaanyi okuva ku makya hajjati bw'alengera ekisaanyi n'asansabaga n'amuyita jangu okitte nga n'ekisaanyi tosobola kukitta. Abantu bano bantu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabayita baganda baffe oyo gwokozesa muganda wo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum baganda bammwawo ay al-khadama ababakolera ja'alahumullahu tahta aydikum
Allah yabateeka wansi w'emikono gyammwe, bali mikono gyammwe. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, faman kana akhuhu tahta yadihi, alina muganda woyo ali mu mikono gye, falyut'imuhu mimma ya'kul, kyolyangako kyalyako. Naye bameka bali ku ddaala eryo, omuntu gw'okozesa kyolyako kyalyako. Mulimu abakozi abataseka n'abantu. Nze nakolako ku ssomero erimu, okuleka kati lyenkolako, naye nakolako ku ssomero erimu eryasookera ddala nga nina ne diguli namba, naye ng'alikulira nnyiniri omusiraamu ate seeka. Nakola emyaka 4 teyampaako wadde salaamu, wadde n'okwogerako nange, naye nga musiraamu. Abo gye bali abantu abalaba nti ono gwakozesa talina makulu. Lwaki otuuka ku ddaala eryo okulaba omuntu akkolera Allah gwayisizaamu ofune ne ssente? Abamu nga betutumale mu banka, genda obankinga essente ezo n'aziteekayo n'alambula emirimu gyo n'afaayo, naye ate butuuka mu kubeera nga omusasula n'obeera nga omuyisa bubi. Baganda bange abasiraamu, obusiraamu tebutukkiriza kutikka bantu betukozesa mirimu gye batasobola. Mutunuulire nga nnyo embeera zaabwe. Mutunuulire Shuaibu, Musa bwe yagenda e Madiyana anoonya omulimu, embeera ekaayo e Misiri, agenze e Madiyana, atuusa awo amuge nti ogenda kulima wano emyaka 8, bw'onooba oyagadde kale ojja kulima 10 ng'oli mukozi. Naye Shuaibu yagamba Musa nga Allah bw'anyumya mu Qur'ani y'ekitiibwa, wama uridu an ashukka alayka satajiduni insha Allah min as-salihin. Naye nkuwa obweyamo, wano wooli oli mutebenkevu, ogenda kunsanga nga ndi mulongoosa. Ebyo Shuaibu abigamba Musa agenda okukola, naye nga tamanyi nti ono gwayogera naye Allah nabbi. Abo baali abayisa obulungi abakozi. Labwamuga nti wama uridu an ashukka alayka, saagala kukaluubiriza kutikka by'otasobola, kubanga ogenda kukola n'emyaka 8, bw'onooba oyagadde kale ejjuze 10, naye sigenda kukaluubiriza, ojja kunsanga nga ndimu abo abantu abalongoosa. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, tuyise bulungi abantu betukozesa. Omuntu tunuulira embeera ze gw'okozesa. Abamu bakeera ku mirimu gyammwe mu matulutulu, kiro neewaayo mu mpewo, ayita wabi, ayita mu batemu, ajja atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Lwaki gwe totuusa buvunaanyizibwa bwo gy'ali? Ihdhari min at-ta'addi ala al-khadama fi irdiha bitaharrush biha aw bizina min kibali al-ab aw ahad al-awlad. Fattakullaha fi al-ummal. Bategeeza abamanyi b'obusiraamu, twewale nnyo okulaba nga tukola obulumbaganyi ku bantu be tukozesa. Osanga amaka mangi omuli abakozi nga bannyinimu bataata babendako. Taata waba tamwenzeeko, alina abavubuka abakulu nga benda ku mukozi oyo. Maka g'abantu bangi gagootaanye lw'abakozi ba maid. Haji kuganza mwana oyo. Abamu waliwo ebintu ebyewuunyisa, abamu amaka agamu ng'abajjanga ba maid kati be bakyala. Ono yalemeso yamwendako, Hajjati n'anyiiga obujja ne bujja n'agenda. Agasobola kusheyalinga na house girl. N'okala olw'okuba wamuwa olubuto n'asigala mu baana bo. Message zino ez'endowooza zaaligenzeeko n'eri Abawarabu. Batye nnyo Allah mu bakozi be bakozesa. Ihdhari min at-ta'addi ala al-khadama fi irdiha bitaharrish biha aw bizina min kibali al-ab aw ahd al-abwad. Fattakullaha fi al-ummal. Fattakullah fa innakum ghadan mas'ulina bayna yaday Allah. Insha Allah agenda tubuuza ku bantu bonna be tukozesa. Tuyise bulungi institutions, companies ez'enjawulo, amaka, buli omu tunuulira engeri gy'oyisaamu omukozi, tunuulira engeri gy'oyisaamu oyakolera. Tutye Allah mu bantu bano, ate tuleme kusuubira nti Allah buli kyaleeta kibeerako ensonga. Allah buli kyaleeta kibeerako ensonga. Lwaki Allah kirese?
message ezo zituyigirize nti obusiraamu tebulina kye bwalekayo, bwatulagira okubeera nga tuyisa bulungi abakozi, kubasasula mu budde, okubawa rights zaabwe, okufaayo ku bulamu bwabwe n'okutunuulira embeera yaabwe gye bayitamu. Ekisinga okwewunyisa ennyo mu mawanga nga gano aga Afirika, kale nga Uganda, osanga abantu abakuuma abo be bakuuma nga gwe bakuuma n'omutindo gwe ogw'okusoma gwa wansi, akuumibwa nga n'obuyigirize bwe bwa kiboggwe, naye ng'ate ono bambi akuuma alina ne diguli. Abantu abo kyovula abafuna obusungu, gwakuuma si muyigirize n'obuyigirize, ono akuuma asinga. Agamba wanga ge tulimu agasinga obungi, ng'akukuuma alina diguli, ne bambi gwe bakuuma nga talina diguli, omulimu ogwo yagufuna ati. Ebyo public service erina obbirambulula. Naye awo waliwo obulyazaamaanyi obw'ekika ekya waggulu. Kkiriza nti ebizibu bikyagwa bingi, ebbanga lye tunaamalanga awo we tutuuse. Ono akuuma alina diguli, muyigirize, naye nga gwe bakuuma wa certificate. Nga ne ssente zaafuna buwumbi. Ono asitula bisawo byatikkula mu bbuutu, kutwala mu banka, atayagala haki yetu gimuwadde. Bane tutye Allah mu bakozi betukozesa. Ensi eno ejja kutereera kassa tunaatuukiriza rights zaffe buli omu eri munne. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma an arbatil khulafa wa umar جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وانصر من نصر عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.